abatuze ku kyalo Kikangula mu Ggombole Sikanye Mtyenda bagamba nti ebiseera ebiyise balaba waya z'amasannyalaze zibbibwa ne beewunya ky'okuluvannyuma ne bagwa mu lukulu baliteekeddwa ku kyalo kyabwe balebegatandise okuvaako ne beekolamu omulimu okutandika omuyiggo era liba teriribusa ababbi ate beyita abakozi b'ekitongole kya UMEME ne batuuka babadde emmotoka ya Buyonjo Alfred namba UBG 992 ero nga yo nejjudde omunyago gwa waya zaadde bakafunako wabula abasajja bano basimatusi ne badduka emmotoka ne bagisuulawo. Bonnekamu gumu ku bakulembeze b'ekitundu asiimye abatuuze olw'okukolamu omulimu ono asaba ebyokwerinda mu kitundu kyabwe byongeremu amaanyi. Baatusuubiza pikipiki tebazifunanga olwaleero kati poliisi weba enoonya badduka ne ku misinde ne balinnya amagaali ne bodaboda bapangisa nki pangise mu mmotoka musangiddwa mu kaadi z'emirimu nga zoogera ku bantu bano ng'abakozi b'ekitongole kya UMEME emu ebaddeko amannya gaali Sebalamu ate endala ng'eriko amannya ga Philip Nsubuga naye nga tekinategereka kubanga babadde mmotoka eno. tugera bifolowinga tulabye eddala ababba babakutte bwe tubanga bazuuliddwa kuba emmotoka mulimu amannya kuliko ennangamuntu mweziri kaadi z'amasanyalaze bazirina emmotoka gye bagigula erabika ate be Kampala. Ababulize boogedde ibalabye mu kiro abadde tuli omu ssaawa 8 ogw'ekiro bagenze okuwulira nti waliwo abasajja abazze ne basala waya mu kitundu muno amawago nazo omusenefu nejjambiya nenzira ku kkubo noonye emmotoka ewa weewagamidde mba ntambula nesiŋŋana omuvubuka nga nekkubo lyafuutulamu eriva Fida Road ng'eringira ligata ku lino nemuyimiriza nemubuuza ssebo ng'otambudde kiro n'asiriika nembuuza gwani nanga nze Shafiiki nembuuza lwaki otambudde kisaawa zino nagamba mukama wange waliwo emmotoka yange enfuddeko eri mu maaso mu kkubo. yabadde ekozesebwa mu bubbi bwa waya z'amasannyalaze ate nga ne wiiki ewedde emabega ennaku nga 5 twafunira obubbi bwa waya z'amasannyalaze ezo twabakwata wano ne pikipiki zaabwe abalala badduka kyokka olwabatuusa ku poliisi omu ne bamutwala Emityana bamuta zizo waya bazitwa basooka kutula eri ku Ggombolola kati ni wano ffe twali tumanyi gino emiti gye batuwadde tegijja kulinnyibwa bantu. Omuwagizi wa poliisi mu bitundu bya Mara Rachel Kawola agambye nti batandise omuyiggo gw'abantu abo. Tutaddemu amaanyi mangi okulaba nti tubakwata ng'era bwe wabeerawo asobola okututuusa ku bantu bano oba okutuwa information ekwatagana ku bikolwa bino ebyokubba waya agende ku poliisi emuli okumpi. Emmotoka ejjirwa n'etwala ku poliisi yeesikanye kati gyekuumibwa. Mwongerimu abatuuze ku byalo okuli Jeza, Vumba, Bulamu, Busanji, Muduuma ne Nakisanja mu Ggombole Muduuma mu disitulikiti gye basatira ng'amazidde ku ttano tebalina masannyalaze olw'omuti gwa munnabwe gwe yali asala ogwa ku waya ne zikutuka. Bazendembe n'abatuuze bagamba nti olwabulira ba UMEME bajja ne bajjawo embaawo ezaali zisalibwa ne baleka omuti ku waya ekintu eky'obulabe eby'emirembe awo tebazituusa ku poliisi ng'ebizibiti ne bajjako n'amasannyalaze betuleka mu kibululu okuva ku olwo tebaddanga ne guno gwaka tusindise messages zigenda ne batuwa lifalet tulina okuddamu okubasindikira nga tubakubidde naye tebafuddeeyo. Abatuuze ne basinde bagamba nti emirimu gyabwe gizingamye ate nga balina n'amakolero mu kitondo. Alina kafiriji obwo buntu bwo bwafiiriddwa mu mata simanyi biki omulimu obwavu bwe bulinga obwavu ne bwebuuza mwe baba emirimu nga temusobola my friend mwali badde mweddako. Fere tujja kubeera mu kubonaabona lwa muntu omu olw'okuba yasaza omuti ne gukuba waya nga bwe muziraba abantu baffe ne babeera muki mu nnaku eyitenkanika. Tulina bukya eziri emuduuma ennyama bw'eba esuzeewo bagiteeka mu fridge kati tebakyalina we bagitereka. Kansala Sendi wa Francis n'abalala bagamba nti waya z'amasannyalaze baleka wansi za bulabe nga kye baagala UMEME egyezigyewo. Omulimu gwa UMEME kuzzaako amasannyalaze tumaze ebbanga ddene wiiki namba tuli mu nzikiza embaawo mwazibbe temwakomyewo twagala obbalabula ba UMEME. Ffe nga UMEME tubadde tubamanyi nga kubba waya naye ate bayingiddemu omuze ogw'okubba ebintu by'abatuuze ekintu eky'obulabe ennyo. Ku kyalo ky'Ekapeke wano be bateekayo amasannyalaze ate be badda ne babba waya ate oluvaako tuwe ssente tuzzeeko amasannyalaze
n'olwekyo tusaba gavumenti mu kitongole kya umeme bajje bayambe ekitundu tusobole okuddizibwako amasannyalaze tutwale emirimu gyaffe mu maaso. Babadde bakyalana ziyita abakozi ba umeme wabula nga bano baze mu kubakudaalira nga bagamba nti kiyinza okubatwalira emyezi 3 nga tebannafuna amasannyalaze. Ate gw'ogambye mbu tetunnaba tujja kumala n'emyezi 3. Tugenda kutegeeza poliisi leero kati amasannyalaze ssebo gaggo. Abavuzi batabukidde kumpi kwagala kubagwa mu malaka nga abakulembeze bye bataasizza. Bano abapondoosi ne basaba ekisonyiwo ne basuubiza okuzzako amasannyalaze mu bwangu. Luka Kajere ne Abudu Munge bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Omanya obusungu bwe tuliko.